Weewaawo ntendereza Kristo nate nebaza Mukama waffe olw'ekisa kye olw'obusaasizi bwe bwagenze ddala maaso n'okuba nga atulaga n'okuba nga n'olunaku olwo tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Kulamusaako gwena muganda wange mwannyinaze olw'emirimu egy'emikono gyo olwa famire yo wamu ate era n'olw'obusobozi Mukama waffe Yesu Kristo bw'akuwadde kubeera nga ne kaakano okyasobola okwatula erinnya lye nti ye Mukama. Manya nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tweyongerayo mu kitabo kino eky'Abefeso jjuke tukyali mu ssuula esooka era nga tugenda mu maaso n'okwekkaanya ensonga ez'enjawulo. Ku mulundi ogwaleero nate tugenda kuba nga twekkaanya olunyiriri lw'12 mu ssuula esooka esookera ddala ng'era tugenda teeka omutwe wansi w'olunyiriri luno olw'12 gwe mutwe gwe tuyita ffe tulyoke tubeere ettendo ery'ekitiibwa kye. Ffe tulyoke tubeere ettendo ery'ekitiibwa kye. So bw'osoma olunyiriri lugamba ffe tulyoke tubeere ettendo ery'ekitiibwa kye ffe abaasooka okusuubira mu Kristo Yesu. So awo nno we wali embeera yonna gye ngenda okubeera nga nkwasaganya ng'era nsaba obeere ng'ofiirayo ddala naye nga tetunnatuuka ku ekyo tugwanidde okwejjukanya bye twasooka okulaba mu lunyiriri lw'11 lwe twatunuulira omulundi guli ogwasembayo olunyiriri olugamba nti Mwoyo naffe mwe twafukira obusika bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo akoza byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. So twagenda maaso n'okwekkaanya ensonga ez'enjawulo ne tugimanya nti Mwoyo kitegeereza ddala kwe kunnyonnyola okulaga nti okusongera ddala ku Kristo Yesu ate era kwe kunnyonnyola okusongera ddala ku nsonga ey'okubeera nti ffe tugamba tya nti tuli ba Kristo ayisookera ddala tulina okuba nga tuli mu Kristo. Bebe gamba nti omuntu yenna bw'aba ali mu Kristo aba afuuse kitonde ekijja. Abakolinso 2:5-17 ate ekyokubiri kwe kumanya nti tuli basika twafuna obusika obw'olubeerera nga weera bwe tulaba mu nnyiriri lw'11. Ensonga endala gye twatunuulira y'ensonga ey'okumanya nti Katonda waffe yatwawula edda era yatwawulira ensonga ey'obulokozi nga teyasooka kugenderera na kutunula kumanya mu maaso eyo baani abali mulonda, kubanga tumanyidde ddala abantu nga baafiira mu byonoono byabwe baba tebalina busobozi bulonda Katonda n'ebyo ebibwa Katonda. Era ensonga endala gye twatunuulira ensonga ey'okutegeera nti Katonda waffe yatulondera obulokozi, yatulonda okuba nga tufuna obulokozi era okusalawo kwe okwo kwali kwesigamye ku bukulu obw'okusalawo kwe n'okwagala kwe okwo kutasobola kuziyizibwa. Nti ekyo Katonda ffe kyeyateesa otukolera yakiteesa ku lulwe era okuteesa kwe teri muntu yenna asobola kuba nga akuziyiza oba n'akugaana okubeera nga kutuukiriza ekyo kye kuba kusazeewo. Era ekirala kye twanyweza twalaga nti Katonda affe mu kuba nti yakoza ebintu byonna mu maanyi ge mu busobozi bwe kyewunyisa era kisaanisa okulaba nti naffe yatugatta oba n'atubalira okubeera ekitundu ku ebyo by'akoza byonna. Ate era ne tugambya ddala n'okuteesa kwe nako kwali tekwesigamye ku magezi gonna agaamuweebwa abaana b'abantu nti oba ogwanidde kola bw'oti ne bw'oti. Ekyo kye kimufuula Katonda talina n'omu gwe yeebuuzaako ate era tayeetaaga kwebuuzibwako kw'abantu, teyeetaaga birowoozo by'abantu. Katonda waffe yeebeezaawo, teri muntu yenna eyamukaka oba yamuyinako obuyinza. So awo we twagalira ddala okuba nga ate tukwata olw'12 lugamba nti tulyoke tubeere ettendo ery'ekitiibwa kye. Tubeere ettendo ery'ekitiibwa kye. Ensonga enkulu wano ey'okutandika nayo mu kwekkaanyiza ddala y'ensonga ebintu bya mirundi ng'esatu. Ensonga eyaffe. Ensonga eyo eyaffe egwanidde okutegeerebwa obulungi nti omuntu oba togitegedde bulungi twolabye ffe ng'alabikira mu bitundu eby'enjawulo. Ffe n'alabikira mu lunyiriri olw'okuna, olw'okutaano, olw'omukaaga, olw'omusanvu, olw'omunaana, ate era mu lw'omwenda n'olw'11 kati. So mu lw'omwenda n'olw'11 so ekikulu wano eky'okubeera nga nakyo tutegeerera ddala nti ku mulundi guno Pawulo bw'akozesa ffe ono alina okutegeerebwa mu ngeri za mirundi ebiri. Engeri esooka ey'okutegeera nti ffe ono tayogera ku kibinja oba ekibiina kyonna
ekyabakkiriza okuli Abayudaaya n'Abannaggwanga abalonde. Wabula ffe ono atunuulidde abantu abayitibwa Abayudaaya mu kuba nti n'omuwandiisi yennyini Muyudaaya, Balumi 11 olusooka n'olwokubiri, Bafiripi 3 n'olwokutaano, era nga omuwandiisi ali ayogera ku lwabo Abayudaaya nga awandiikira abantu bano Abefeso gye tumaidde ddala nti yali kkanisa y'Abannaggwanga naye nga mulimu ekintabule. Jjukira bulungi nti mu lw'omwenda twalaba ne tutegeera nti kati twasobola okuba nga tutuuka ku ddala ery'okutegeera okusalawo okw'okwagala kwe, naye ekyo twakituukako tutya? Twasobola okutuuka ku ddala ery'okutegeera ekyama eky'okusalawo okw'okwagala kwe okuyita mu kuwandiika okwaki okw'abatume be tugamba nti baki Bayudaaya. Naye jjukira naffe tetwerabirwa tinewankwadde Pawulo atandika neffe wano nga etunuulira nnyo Abayudaaya mu kuba nti agenda n'agamba ffe tulyoke tubeere ettendo, ffe abaasooka. Era oli akagamba akabaasooka nga ayina abantu baali okwogerako abayitibwa abaki Abayudaaya. Naye jjukira bwe twogera mu kye tuyita okukwasaganya ensonga mu bulambulukufu bwayo, totunuulira ekyo kyokka kisoose, wabula otunuulira n'ekyo ekigoberera ekiba kisoose. Kyobala bw'otunuulira olwokusatu lugamba nti era nammwe muye. Kati awo walina abantu abalala bakola ki? Bayingizaawo okubanga nabo bategeereka bulungi Bannaggwanga. Era nammwe muye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, mwoyo n'okukkiriza, bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa. Ndozo kitegeera nti 12 erina kutegeerekeka wamu n'emmeka ne 13. 12 erina kutegeerekera wamu ne 13. Ako kakulu kakola ki? Kakutegeera. Tosobola kukwata 12 ku kino Pawulo kyayogera ne weerabira 13 okubeera nga ekitundu ekisooka kikulu nnyo okubeera nga amakulu gakola gatya? Gaviirayo ddala buki? Bulungi nnyo nnyini ddala. Kyovala bakatonda ako kwekenyagala okutunuulyako keekano wammanga bw'agamba nti ffe abaasooka okusuubira mu Kristo, tumaze okubategeera si balala wabula baki? Bayudaaya. Naye okubeera nga tunogaanira ddala ensonga eno bulungi, kyenva ndowooza nti kitugwanidde okubeera nga twejjukanya obulambulukufu bw'ensonga mu byafaayo ebituufu byennyini. Tuba ojjukidde bulungi Lubereberye 12 tulaba nga Katonda waffe ayita omwami ayitibwa Abraham okubeera nga atandika eggwanga eppya wamu naye. Kirala tujjukire bulungi nti mu Lubereberye 15 Katonda yakola endagaano ne Abraham, era mu lunyiriri lwokusatu yamugamba nti abazzukulu be baali bakusaabala ensi engwira, era ensi engwira teyali ndala wabula ye Misiri. Era n'amusuubiza nti abazzukulu be baali bakununulibwa mu kyasa ekyokumeka ekyokuna nga abasindikira omununuzi, era omununuzi oyo si mulala, mu maaso bw'oba osomye kuva otegeera ddala nti omununuzi oyo yali Musa, ekifaananyi kya Mukama waffe Yesu Kristo atununula kuva mu busibe bwaffe. Era bw'oba wengeddeyo mu ssuula ey'e15 mu Lubereberye olunyiriri lw'18 ojja kizuulira ddala nti Katonda mwene bw'atyo bwe yateesa okuwa eggwanga eryo eppya lyali agambye okutandika erya Isirayiri ettaka, era n'annyonnyola n'obugazi bwaki bw'ettaka. Leo bw'owulira leero nga bagamba nti simanyi waliwo Abapalasitayini abagezaako okukaanira ettaka ly'Abayisirayiri, ebintu ebyo ffe tebitwewuunyisa ffe abasoma Bayibuli. Eyo yonna gye bayita West Bank, abantu bano gye bakaayanira abayitibwa Abapalasitayini, ttaka lyaweebwa abantu bano abayitibwa Abayudaaya, ttaka ddene. Era bw'owulira nga abantu abagamba ttaka lyabwe tebamanyidde ddala byawandiikibwa. Mu Lubereberye ssuula 17 tulaba nga endagaano ekolebwa, ate ng'endagaano eno yali yakukomolwa wamu nga yali ezingiramu n'okukyusa erinnya erya Abraham okuva ku Abraham ku Ibrahim, okuva ku linnya erya Sarai ku linnya erya Saara. Mu ssuula ey'e18 mu Lubereberye era tulaba nga Ibrahim wamu atera ne Saara baaweebwa ekisuubizo ky'okufuna omwana mu myaka gyabwe egy'obukadde, era nga tumedde ddala nti Isaaka eyali omwana ow'ekisuubizo. Mu ssuula eya 22 eya Lubereberye tulaba nga Ibrahim okukkiriza kwe kwagenda mu maaso n'okugezesebwa,
Katonda bwe yamugamba okubanga agenda maaso n'okusaddaaka omwana we omu yekka Isaaka, era nga ffe ffenna tumedde ddala nti Isaaka yali kifaananyi kya Mukama waffe Yesu Kristo mu kubeera nti yali muwulize eri okwagala kwa kitaawe n'okuba nti yeewaayo nga yali akkiriza okubeera ng'akola ki, agenda mu maaso n'okusaddaakibwa. Ensonga ze tulaba mu Yokaana 3:16, Yokaana 3:7 Kristo nga nnyo ayogera nti yajja obutakola kwagala kwe wabula okola okwagala okwoyo eyamutuma. So nekisinga okubanga kyewunyisa nti n'olusozi lwennyini Ibulayimu lwe yagambibwa kubanga atwala omwana okusaddaakirako omwana we, olusozi olwo tukiraba nti mu maaso eyo lumala ate era luyitibwa erinnya erya Calvary. Wali mu lubereberye luli Moriah naye eno lukyuka ne luyitibwa Calvary, ate nga tumayidde ddala ku Calvary Mukama waffe Yesu Kristo yagendera ddala maaso n'okubanga akola ki, akomererwa. Bw'osoma lubereberye 25 tulaba nga Isaaka mu nnyumba ye muzaalibwa abaana ab'emirundi ebiri abalongo. Abaana bano kwe kwali Esawu wamu ne Yakobo. Naye Katonda mu bukulu bwe alonda Yakobo okubeera nga mu yali agenda okuba nga atuukiriza ebigendererwa bye. Bw'otunuulira lubereberye essula ya 29 tulaba nga Yakobo awasa abooluganda ababiri okuli Liya ne Laakeeri, era abooluganda abo ababiri baamala nabo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bawaayo abaali abayambi baabwe eri omwami waabwe bwe bafunamu obuzibu obw'obutasobola kubanga bazaala. Era omugatte bw'otunulya abaana aba Liya wamu ne Laakeeri wamu n'abaana ab'abayambi baabwe bakola abaana ab'obulenzi 12. Era okuvamu abaana 12 abazaalibwa Yakobo, abaana abo be bakola eggwanga erya Isirayiri. Era okuvamu abaana kwe twogerera ensonga ey'ebika 12. N'ekirala ekikulu ekyotegeera nti okuva mu bika ebyo 12 ebikola Isirayiri, ate Katonda era teyakoma kulonda, na mu byo yalonda. Bwe yalonda ekika ekya Yuda okubanga mu kyo mwe munaavanga bakabaka, ate teyakomaawo n'okulangirira nti Masiya yali wakuviira ddala mu lulyo olwo oba mu lunyiriri olwo olwa Yuda oba olw'ekika ekya Yuda. Mu maasoko tulaba oluvannyuma nnyo bannabbi Abayudaaya nga batandise okubanga bayitibwa n'okuweebwa obunabbi. Tulaba nga okuva mu biro ebya Musa obunabbi bwaweebwa nti waliwo oyo Masiya eyali agenda okubanga ajja okubeera nga ate era abeera kabaka ng'era afuga banna Isirayiri oba Abayudaaya. Era bw'oba osomye Yeremiya 23:5 emunywereza ddala bulungi ng'emuyita ettabi ery'obutuukirivu alibeera kabaka. Era n'olw'ensonga eyo kikulu nnyo otega nti ne mu ndagaano yaffe empya abatume bwe batandika otwala mu maaso omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo tebalina kirala kye baakola, nabo bagenda mu maaso n'okujulira kw'oyo Masiya eyali yagenda mu maaso n'okuba nga yali aze naye n'agaanibwa abantu be. Jjukira bulungi Peetero ebigambo byagenda mu maaso n'okwogera ku lunaku olwa Pentekooti essula ey'okubiri olwa 36 mu kitabo eky'ebikola by'abatume. Yagenda mu maaso n'ayogera n'agamba nti abantu bano abayitibwa Bannayisirayiri baakinamu omukono mu kubeera nga bakola batya mu kifo ky'okkiriza Masiya, bagenda mu maaso ne bakola ebintu ebitaliyo. Kyava agenda mu maaso n'agamba nti kino kitegeerebwa eri ennyumba yonna ya Isirayiri okutegeerera ddala nti Katonda oyo amufudde okubeera nga ye Mukama ate nga ye Kristo Yesu oyo gwe mwakomerera. Peetero takomaawo wabula yagenda mu maaso n'okubeera nga akalanga abantu bano. Bw'otunula essula ey'okumeka ey'okusatu olw'e13 yagenda mu maaso n'okunyweza n'agamba nti Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, Katonda wa bakitaffe yagulumiza omuweereza we Yesu oyo gwe mwawaayo era ne mugaana mu maaso ga Pontiyo Piraato bwe yali asazeewo okumusumulula. Mu lw'e14 Peetero agenda mu maaso n'anyweza n'agamba nti mwamwegaana oyo mutuukirivu ate ne musaba omutemu okubeera nga yabaweebwa. Olw'e15 mwatta oyo entandikwa ey'obulamu, oyo Katonda gwe yagolokosa okuva mu bafu era ffe gwe tujulira. Tebikomawo ne Sawulo ng'amaze okuba ng'alokose akyusiddwa mu lunyiriri olwabiri essula ey'omwenda ebikola by'abatume Bayibuli etulaga nti naye yagenda maaso n'agamba nti Kristo ye yali kituufu omwana wa Katonda. So ensonga lwaki tudda mu bigambo bino wammanga nitugamba nti Bayibuli bw'egamba mu Befeso 1:12 nti ffe
abaasooka okusuubira mu Kristo nti ffe ono ekitundu ekisooka ekyaffe tukiraba ddala nga kitunuulira abantu bano abayitibwa baki Abayudaaya, era kwatumaidde ddala nti n'omu kujja kwa Kristo Yesu yasookera ddala kujja eri abo baki Abayudaaya. Bw'oba ojjukidde bulungi ekitabo kino ekya Matayo essuula ey'okumeka ey'ekkumi n'ogikanyiza ddala bulungi n'osoma olunyiriri olw'okumeka olw'okutaano paka olw'omusanvu, Bayibuli etulaga nti eri 12 Mukama waffe Yesu Kristo yabatuma ng'abalagira bagamba nti temugenda eri bannaggwanga newankubadde okuyingira mu bibuga eby'Abasamaliya, olw'omukaaga wabula mugende eri endiga ez'ennyumba eza Isirayiri nga mulangirira nti obwakabaka obw'eggulu bwali butuuse. Watali kulwisaayo, era bw'oba osomye n'essuula ey'okumeka ey'e15 ey'Abaruumi lunyiriri olw'omunaana, Pawulo talina kyakyusa wabula anyweza bunywezi mu lw'omunaana ng'agamba nti mbabuulira mmwe Kristo yali omuweereza eri abakomole okulaga obwesigwa bwa Katonda, amazima ga Katonda mu kunyweza ebisuubizo ebyaweebwa bakitaffe, ebyaweebwa bataata. Ate bw'ayimirira mu maaso ga Agulipa, bw'osoma Bikolwa by'Abatume 26 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu, agamba nti kaakano nyimiridde mu kugezesebwa olw'essuubi lyange mu kisuubizo ekyakolebwa Katonda eri bakitaffe olw'omusanvu. Ku ekyo ebika 12 bisuubira okufuna era bisinza buli kiro n'emisana. Olw'essuubi lino ngenze maaso n'okuba nga nnenyezebwa Abayudaaya, ayi kabaka. Katukomyawo mu 28 Bikolwa by'Abatume 28 olw'okumeka olw'19 Pawulo bwe yali amaze okutuusibwa e Rome n'asinsikana Abayudaaya, ebigambo bibye byali bye bino wammanga nti ku lw'Abayudaaya abaawakana nasaalawo n'enjulira eri Kayisaliya, era saayina kyakunenzebwa kyonna kye nayagala okuleetera eggwanga lyange. Olwabiri, ku lw'ensonga eno era nsabye okubalaba mmwe, kwogera wamu nammwe, kubanga ku lw'essuubi eri Isirayiri nyambadde empingo zino. So bw'ayogera Bayibuli weegano nti ffe abaasooka okusuubira mu Kristo, era ojja kirabye ddala nti Pawulo kyayogera si kirala, waliwo abantu abaali abaasooka bannaggwanga okutegeera Kristo Yesu, ng'era abantu abo si balala be Bayudaaya. Bw'osoma Abaluumi 3 olusooka n'okugamba nti kale Omuyudaaya asinga atya, oba n'okukomolebwa kusinga ki? Olwokubiri, kugasa nnyo mu bigambo byonna, eky'olubereberye kubanga baateresebwa Katonda bye yayogera, baateresebwa Katonda bye yayogera. Byonna ffe ffenna bye tugenze mu maaso n'okuba nga tuyiga, ffe abayitibwa bannaggwanga twabiyigira kwabo abantu abayitibwa abaki Abayudaaya, twabiyigira ku abantu be tuyita baki Abayudaaya. So wano mu bufunze olaba ddala nti Pawulo alaga ekyo kyali asuubira ogenda maaso n'okugaziya ku nsonga y'Abayudaaya ne bannaggwanga okubeera nga bonna basika wamu mu kisuubizo ekya Kristo Yesu, nga bwe yagenda maaso n'okugaziya mu Befeso essuula ey'okumeka ey'okusatu n'olw'omukaaga. So awo wakulu nnyo nnyini ddala okuba nga tutegeera ddala kituufu ddala Abayudaaya be baasookera ddala okusuubira ate era ne bakkiriza mu Kristo Yesu, wabula naffe oluvannyuma nnyo ng'era bwe tulaba olw'13 olugamba nti era nammwe mu ye bwe mwawulira tekyakoma ku bo. Kati so ekitaakoma ku bo wabula naffe ne kitutuukako, ekibasuubirwamu naffe kye kitusuubirwamu. Kyova olaba tulina ensonga eno mu lw'12 egamba ffe tulyoke tubeere ettendo, ffe tulyoke tubeere ettendo. So kyekitundu ekyokusatu kyenjagala okuba nga nkwatako, tulyoke tubeere ettendo ery'ekitiibwa kye. So kati wano wakulu nnyo wakutegeera nawo bwe twogera ku kitiibwa, kyekigambo kye kimu ekyoluna ne kitegeeza ekitiibwa, kutenderezebwa, okusinza. Bwe tukitwalira mu nsonga eno Pawulo gy'ali okunyweza evudde eri emabega nga ezimbibwa mu kulaga omulimu ogw'ettendo Katonda gwe yatukolera, n'alyoka ayingizamu kyoke tubeere ettendo ery'ekitiibwa kye. Ekitiibwa ekyogerwako wano kyogera ku empisa ez'enjawulo ezitali za bulijjo, empisa ezikolebwa mu mbeera ey'okulaga obulungi bwa Katonda. Kubanga ensonga enkulu baganda bange gye tugwanidde okuba nga tufaako wano kwe kumanya nti Katonda ayagala nnyo okuba nti agulumizibwa,
era buli kyonna ky'akola akikola olw'erinnya lye. Ate nga kyekyo kubanga ssebo ne bannyabo okubeera nga tetulina kintu kyonna kye twetandika ne Katonda byonna yabitandika okuviirira ku kutondebwa kwaffe na buli kantu konna katukoledde mu bulamu buno obw'ensi n'okutuuka okubanga kati ffe abamu ku ffe tutegedde Kristo. Ekitiibwa tekidda eri ffe, kidda eri Mukama Katonda waffe yekka. So omuntu ekibuzo kye tulina okwebuuza wano, butya oba tuyinza tutya okubeera nga tubeera ettendo ery'ekitiibwa kye? Tuyinza tutya okubeera nga tubeera ettendo ery'ekitiibwa kye? Bwe mba ntandise ne okuba nga ntunulira ku sayidi y'Abayudaaya, baali ettendo ery'ekitiibwa kye mu kuba nti be baali engeri gye yakozesa okubeera nga okubuulirwa kwa Kristo eyakomererwa kutuuka eri bannaggwanga. Tukirabira ddala bulungi mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olusooka n'olwokubiri nga Pawulo alaga nti bwe yagenda eri Abakolinto talina kirala kye yateesa okuba nga amanya mu bo wabula Kristo n'okukomererwa kwe. Era tulaba mu Baluumi 11:13 ng'alaga nti ye yali agulumiza Yafeese mu kuba nti yali aweereddwa obutume eri bannaggwanga, enjiri etutuukako mu ntandikwa yonna y'ekkanisa okuviira ddala mu abantu abayitibwa baki Abayudaaya. Era tukiraba nga kinywereza ddala ne mu Timoseewo esooka essuula ey'okubiri olw'omusanvu ng'alagira ddala nti yali mubuulizi ate era yali mutume ate era yali musomesa eri abo bannaggwanga. Bw'oba ffenna oba otutwalidde wamu, ngeri ki gye tusobola okuba nga tubeera ettendo ery'ekitiibwa kye, tubeera ettendo ery'ekitiibwa kye nga tutambulira mu bulamu obw'obutukuvu, nga tubeera bawulize, nga tulina empisa eziragira ddala okusiima okw'omukisa ogwo ogutwereddwa. Ensonga lwaki Batesalonike ekisooka olusooka ddala paka olwokuna lunywereza ddala nti tulina engeri eyatulambikibwa okuviira ddala mu byawandiikibwa eyo gye tugwanidde okuba nga tutambuliramu, okubeera nga tutambulira mu mbeera ey'okweyawula n'okubeera nga tetukozesa bitundu eby'emibiri gyaffe mu ngeri ey'obukaba, mu ngeri ey'okwonoona, wabula okuba nga tuweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa. Omuntu yenna agamba nti yazaalibwa omulundi ogwokubiri naye nga tabala bibala, nga akyawa obutukuvu, akyawa obuwulize, ng'empisa ze teziraga kusiima ekyo ekyatukolebwa, waba waliwo akakolaki akabuuza. Ekyokusatu, tubeera tutya ettendo ery'ekitiibwa kye? Tubeera ettendo ery'ekitiibwa kye nga tukulembeza ekitiibwa kya Katonda mu byonna bye tukola. Tubeera ettendo ery'ekitiibwa kye nga tukulembeza ekitiibwa kya Katonda mu byonna bye tukola. Ensonga lwaki Bakolinso ekisooka essuula y'Okumi lugamba nti mu byonna bye mukola mukole ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Okusukulumaka bw'oba osomye neki Bafilipi n'osoma olunyiriri olw'okumeka olw'11 nalwo lunyweza bunywezi nsonga eyo nga lulagira ddala mu lw'11 nti nga mujjudde ebibala eby'obutuukirivu ebiriwo ku bwa Yesu Kristo, Katonda aweebwe ekitiibwa, atenderezebwe. Yeyo ensonga enkulu nti okubala ebibala eby'obutuukirivu si kintu ky'osobola ogamba nti tekirina kusuubirwa eri oyo yenna agamba nti mulokole. Okubala ebibala eby'obutuukirivu kisuubirwa eri Omukristaayo yenna. Buli Mukristaayo yenna agamba nti yalokolebwa. Engeri gy'aweesaamu Katonda ekitiibwa, aweesa Katonda ekitiibwa nga ajjudde ebibala eby'obutuukirivu ebyo byatabala mu maanyi ge naye ebiriwo ku bwa Kristo Yesu, Katonda aweebwe ekitiibwa, atenderezebwe. Olwa 27 lunyweza nga lulaga nti naye kyokka okutambula kwammwe kubeerenga nga bwe kigwanira enjiri ya Kristo. Okawulirako, bwe ndijja okubalaba oba nga siriiwo ndyoke mpulire ebifa gye muli. Nti tuweesa tutya Katonda, tubeera tutya ettendo ery'ekitiibwa kye ng'okutambula kwaffe kubeeranga nga kuli mu ngeri egwanira ey'enjiri eya Kristo, si kuvumaganya linnya lya Kristo. Abantu bali mu kanisa bali mu bwenzi, bali mu bubbi, bali mu bulimba, bali mu bintu ebitatekola ki
ebitategeereka, awo tuba tetumwesa kitiibwa. Ekirala, tubeera tutya ettendo ery'ekitiibwa kye. Tubeera ettendo ery'ekitiibwa kye nga tumwera amatendo mu bintu byonna. Tumwera amatendo mu bintu byonna wataliiwo kwesigaliza oba kwegewanyiza ekyo kyonna ekya Katonda. Ensonga endala, tubeera ettendo ery'ekitiibwa kye nga tumwebaza olw'ebyo byonna bye tutagwanira wabula ng'agenze mu maaso n'okuba ng'akola ki? Abituwa. So njagala mbeere nga mmaliriza ne kino wammanga, n'ensonga eno wammanga. Lwaki tugwanidde okugulumiza Katonda? Lwaki Katonda agwanidde okutenderezebwa ffe? Ekisookera ddala agwanidde okutenderezebwa ffe mu kuba nti yatuwa omukisa gwonna, Befeso 3. Agwanidde okutenderezebwa kubanga yatulonda, Befeso 4. Agwanidde okubeera nga aweebwa ekitiibwa n'okutenderezebwa kubanga ye yatwawula edda ate era ne tumufuukira abaana, Befeso 5. Agwanidde okutenderezebwa n'okuweebwa ekitiibwa kubanga yatukkiriza mu mwagalwa, Befeso 6. Agwanidde okubeera nga atenderezebwa mu n'okuweebwa ekitiibwa kubanga yatununula n'atusonyiwa ebibi byaffe n'atuggyako omusango, Befeso 7. So ensomesa yaffe, ensomesa yonna eyogera ku bulokozi bw'ebeera nga tesonga ku kitiibwa kya Katonda, kiba kitegeeza ddala nti tetumanyidde ddala bulokozi obwo Bayibuli bw'esomesa. Jjukira bulungi Bakolinso ekisookera ddala 1:26. Bayibuli esongera ddala ku nsonga eraga nti gwe nange tugwanidde obuteerabira tuyitibwa tutya. 1:26. Bayibuli eraga nti mujjukire okuyitibwa kwammwe. Bangi temwali bagezi, bw'otunuulira enkola ey'ensi, temwali b'amaanyi, temwali na kuzaalibwa kwa nkizo, naye Katonda yalonda abasiru ab'ensi okuswaza abagezi, n'alonda ebinafu by'ensi okuswaza ab'amaanyi, n'alonda ekyo ekyowansi okubeera nga ayisaamu amaaso ebyensi, kakkanya ebyensi, n'ebintu ebitalina okuleeta obutaliimu ebyo ebiri. Ate olwa 29 waleme kubaawo omuntu yenna eyeekola ki? Eyeegulumiza mu maaso ga Katonda. Ako kakulu kubanga ku lulwe muli mu Kristo Yesu, oyo eyafuuka amagezi gye muli, obutuukirivu, okutukuzibwa, okununulibwa. Olwa 31. N'olw'ensonga eyo nga bwe kyawandiikibwa, buli yenna eyeenyumiriza yeenyumiririze Mukama. Ensonga emu gy'olaba mu Bakolinso 3:21, ate era nga titwerabidde ne Befeso 2:8-9. Eragira ddala nti obulokozi bwa kisa okuyita mu kukkiriza, buteesigamye ku bikolwa byaffe, wabula kino kye kirabo kya Katonda, waleme kuba omuntu yenna eyeenyumiriza. So bassebo ne bannyaabo, mu bufunze tusobola okugamba nti bw'oba otunidde Befeso 1:12, eragira ddala kituyinza okugamba ekigendererwa kya Katonda ekikulu ekyali emabega w'okubeera nga tugenda mu maaso n'okuba nga twawulibwa mu kuba nga twakola tutya? Twanunulibwa. Kwe kubeera nga tusinza ekisa kye, ekitiibwa kye, obulungi bwe. Omu ku babuulizi ab'omu biro byaffe ayitibwa John MacArthur yagamba nti ekitiibwa kya Katonda kye kigendererwa ekikulu ennyo ekyobununuzi. Ekitiibwa kya Katonda kye kigendererwa ekikulu nnyo ekyobununuzi. So bufunze mu kumaliza kyenyaga tubeere nga tutegeera nti gwe yenna awuliriza kano kakulu ka kutegeera, bw'ogamba nti wakkiriza Kristo Yesu n'oleka amakubo amakadde n'ofuulibwa ekitonde ekijja mu kuba nti wateeka obwesige bwo mu njiri n'okkakkana eri obukulu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, kitegeeza ddala ky'olina okuba ng'onoonya kiri kimu: ngulumiza ntya Katonda mu ngeri ey'obulamu bwange, muweesa ntya ekitiibwa. Bw'obanga ekyo tokirowoozaako, ssebo ne nnyabo nsaba obeere nga weekubamu tooki ozuulire ddala oba oli ku mulamwa oba toli ku mulamwa, kubanga kwe kuyaayana kwaffe ffenna, kubanga kwe kutulambikiddwa mu byawandiikibwa. So sijja kuba nga nsukako wano, wabula ogamba nti Mukama anabakkiriza tunaaba nga tusinsikana omulundi omulala okuba nga tunnyonnyoka ate olunyiri luno olw'13, ekitundu kyalwo ekyokubiri kisongera ddala ku ki? Kubeera nga ensonga eno etunogaanira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Amiina.